President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Lop Joel Ssenyonyi Bisekezi wamu ne Zaake Francis Butebi Asimatuse luno bali fadda abasajja badde bateze akalipo babatti babamalewo babasanyawo bonna omulundi gumu obadde onaawulira enjege ne mukama wa buyinza bano nno Asimatuse olukwero abasajja balubuuse kale katubifune. Kansubira nti Mr. President atuuse, mukulu Joel Ssenyonyi atuuse n'omukulu Francis Zaake Butebi atuuse. Akulira ekibiina ekitugumbuzi mu Uganda omukulu James Birungi Kwoli, Eme Katabazi Kwoli n'abasigadde. Eno information kanjifulumye ensi erimanya kyerimba. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu okulamusiza Kansubira nti oli bulungi n'obubaka bwo ne bakomredi bo bonna b'okulembera ekibiina kya National Platform. Chieftains of Military Intelligence egamba bweti nti esuubira gwe Joel Ssenyonyi mwandiba nti mwakyusa amasimu gammwe amala ge mukolerako okwogera oba empuliziganya n'abantu bamwe mu nsi yonna ne mu Uganda mbu tebakyawuliriza tebakyasobola kufuna information eyo mwogera. Mpulira bulungi nnyo. Chieftains of Military Intelligence mbwesuubiriza nti gwe n'owekitiibwa Joel Ssenyonyi mwakyusa amasimu gammwe nga yo geemanyi tekyasobola kuwulirizaako nti wadde sisiri tumukooye oba simanyi biki mbukuba zonna ze bali bawulizaako tekukyaliko wadde akanyenyenkule akeyeyamula nga koogera. So njala kutegeeza Mr. President w'okutte ku by'empuliziganya weewo tojjirako ddala kasita owulira nga bawoloma ng'omanya nti bayidde. Message esoma bwete. Chieftains of Military Intelligence suspect that Robert Kyagulanyi Ssentamu and Joel Ssenyonyi have separate telephone lines semi non-tapping because not registered in their names. They are using at their private homes to talk to the white okusinga Uganda enziro n'okufaananya kya UPDF obubi. So Mr. President wonna w'okutte kwatira ddala ku by'empuliziganya. Yes. Oba oli ku ssimu eri ziri enkadde ez'omu1996 ziri ezayina akana akantu enamba gy'oteekamu olugalo n'ogita n'egenda n'olinnya mu nnamba era n'onyiga n'egenda ojjukira ekyo ekyekikomo ekisimu ekyekikomo ekyo bino byaddere byasookawo ebyo byali by'ekisaawa bw'oyogera onyiga mu 0 n'onyiga 0 n'egenda n'ogenda mu 2 n'onyiga 2 n'egenda eyo kati bw'oba gy'obadde okozesa bano bayidde tugenze mu maaso. Ako nako kawulidde bulungi nnyo. Nakano kaka. Same experts working with Muhanga Kahanga, they are trying to look for ways on how to get Robert Kyagulanyi Ssentamu and Zaake and Ssenyonyi baagala mu barading nga muli basatu oba buli mu mufino lunaku bakwate babatwale basobole okubaako gye babanyigira nga boy baagala. Ekintu kino kikuliddwa Kahanga Muhanga nga inamu n'abasajja basinziza nga muchunguzi bana basi bano bonna bagenda kujja nga beyambalidde nga baagala okuba nti bakola ebintu baagala. Era mu workshop ze mukola ngenda kusaba Mr. President workshop zonna zikolebwa e Kamocha ne meeting ezibera mwongera okwongera ku security n'okebera abantu ebyogera byabwe babaze okusinziira wawe bazze okusinziira ddala Kamocha ku ttendekero ne ku kitebe ekikulu babenga tebasobola kujjanga betadde mu kiti ekitali kyabwe. So ekyo nakyo muberenga mukimanyi bulungi nnyo. Era bagamba nti semwayi ng'ekozesa abavubuka baayo ab'omu Lubigi kuno okuli Nuwabiine Ibula ne Sulambaya bano basindikiddwa emitiyana okugenda okunoonya Honorable Zaake tiimu y'abantu 5 ey'abasajja baagala okutta Zaake. Era bapulaninga ebijambiya nga nabategeezezza mu constituency y'omukulu Zaake. So nno njaga kutegeeza mukulu Zaake kasitoba nga gy'oli ebintu bino bitegere bulungi nnyo ebigenda okubeera mu constituency yo obitegere bulungi nnyo. Alright. Kati kano mukawulire bulungi nnyo. Mulabeka video akagenze ku mutimbagano nga
omukulu wa Sanyakawo Charles Peter Mayiga ayogera ebitakwatagana ng'empale za Museveni agamba byebyo ebyomukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Zaake Francis Butebi ne Lopu Ssenyonyi olukwe lyo bateekedde naye mukama wa buyinza nno bitegeerekese bagamba akatega akalina abiri otega kalaba ate ekijomanyi kinyaga bitono kitegeze kintu okitegeddeko ng'olukwe otegeddeko olwebalama olwewala bagamba okuziriza kukira okuwonya nolwekyo tuba tugenda kuzaba tugenda mukwongera mu security ya president na baani abamuli okumpi baani abamusemberera baani abakola batya baani abakola ki baani abakola ki abayingira ku kitebe okulabanga ate abatemu abo abaagala okumujjawo abaagala okumusaanyaawo nga batangibwa bano balina olukwe lunene lwe baagala okukozesa either balabe bayingidde batamu yafeesi bagimansemanse obutwa ngajukira waliwo ne mabega waliwo omusajja yajja omusika n'ayingira mu ofisi ya president Kyagulanyi lwakuba yasanga nga ba Edi Muteba banyiize dda bamufulumya nga kaguddeyo era yali naye azze nga azze kukola kikolobero kyebasinga okwaga jukira munamateeka wa Kyagulanyi oli omwami abeera mu America yavaayo n'ategeeza nti waliwo obutwa General Museveni gavumenti bwe baguze okuva e North Korea nga babuleese Uganda e Kampala ng'omulimu gwe baagala gumu babuwadde batya Kyagulanyi basse batya Kyagulanyi era ng'obutwa buno baagala okuyita either mba foot soldier either mba kulembeza baka parliament bakansala baani bafuneyo gwe bayisaamu ba blogger oba omuntu yenna anaasobola okuba ku president Kyagulanyi oba bakozesa abasirikale baabwe byonna babikoze bikyalemeredde otwa ku Kyagulanyi omuwa obutwa bwe baagala okumuwa juzi bakwata abasirikale baali basatu abajja ku kitebe kya National Platform mwali muno wa SFC abaana bamuweeweeta naddayo nga bamuweeweese mulimu omulala naye yajja naye nga ayingira bati mu ofisi ya president bamubaka bavyo oyagala ki n'avaayo byonna n'abyogera omulala ye yayingirira ddala n'astepinga munda ne bamuzaayo nga juunye okitegedde kati ate mulimu abajja n'agamba nze mbadde munnamagye naye kati nkyuse ndi wanuupu naye ng'ekigendererwa kye okubayinga attention yammwe oba okubayinga okukkiriza kwammwe atuukirize eri mission y'obutwa buli obwavu North Korea ne byonna ekirungi president abiraba era byonna ba eri mute agaadi weeziri ne mukulu akirewo kivumbi gaadi weeziri era bakola butawera butasamuka butasamwoyo okulanga obuzibu tolwa president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye nga wano mission yaabwe eri nti tubafunye batya tubafunye tutya bonna wamu mu kibinja mu kiduuludu lumu National Platform tugisaanyeewo bo mind za bwezibagamba nti bojjawo Kyagulanyi nojjawo Zaake nojjawo Ssenyonyi nupu ebeeweddewo beesaanyeewo ano lukwata luli mu gavumenti yokka wabula ne bano bakasangwawo baffe betwasangawo bakimbuyege ababuzaabuza abaali bagufuula omulimu nti ffe twogerako awo ne tuyimbayimbamu ne tukoonakoonamu ne tukangakangamu General Museveni ne tumwongezaayo luulu ye ffe ne tufuna omujiri ne tujjuza ebisawo ne tuweerera abaana baffe ne tulya zipiza ne tulya ebyennyanja ne tuzimba za kalina ne tweyagala ne tukola zi supermarket zi shopping malls okitegedde abo bo akabinja akabako nakaka breakingibwa omulimu gwe baali bakola omunene Museveni nga gubasasulira Kyagulanyi yaguteeka ku nkome kati balwana nnyo tuvume ku Kyagulanyi nabawaayo naye nga guli omulimu gwabwe ogwaliwo gwaggwawo kapuuti kati bakoze bate okuzzaawo omulimu gwabwe tumugjewo ne Zaake oyo tumugjewo ne Ssenyonyi tumuzewo bebaakabuli era singa Kyagulanyi avaawo bayinza okubaamu endasi abantu bayinza kuddamu kuba vibe ya Kyagulanyi abo bebali kwalaali kati mbu bakwate akavumbogo gwe kati akabantu basatu babajembulamu omulundi gumu nete batamanyi nabo abatali abantu sibe baliko abantu bali ku mulamwa gwa kujjako Nakyemalira okutereza nsi yaabwe Kyagulanyi banga tabirimu Ssenyonyi baberanga tabirimu Zaake baberanga tabirimu abantu bo bakyali ku mulamwa tujjeko tutya Nakyemalira gwe kubeera ng'ogamba ki ogomba ki bo bagakimu kujjako Nakyemalira ne bwana ba Bobi yanga n'avaayo nga Kyagulanyi abivuddemu Zaake abivuddemu Ssenyonyi abivuddemu Bobi yanga ajja kufuuka ensonga
ne bwana Olivia Lutaya nga waliwo naba bivuddemu Olivia Lutaya na standinga nga yenga yasigadde ku mazima abantu bajja ku standinga naye mwawunye n'okunya nti guno mukwano Olivia Lutaya agujjewa ne bwana ba Muhajidini Sanya nga wali akyusa ebigambo bye n'abigaya n'atandika okukuba ekikopo n'akizza wali reverse nga bw'abadde naba nga yekka yasigadde mu nsi ayogera amazima abantu bajja kuwagira Muhajidini Sanya omusajja addayogera ebitakwatagana ate kati kubanga aba ali ku nsonga abantu ekiriwo nsonga yaabwe waliwo ensonga yaabwe gye baliko bali ku nsonga tebali ku muntu awo General Museveni ye wakabalira obubi alozanga byali eri mu myaka gyabwe gy'ekinaana gy'ensanvu egy'enkaaga egy'ataano egy'ana egy'asatu nti no ndowero bwe kiri nti olina kubaliza ku muntu kanzigyewo ono kikome eno nsonga bannansi bali ku nsonga ensonga eyo bagituusiza bati ate nga bajja kugituusa gwoba oyagala oba toyagala ensonga ejja kutuuka oba ani aliwo niwanaba ono Charles wamwe ono Charles waliwo omwami gwe bayita Charles yali Charles wa wali omukyali yasomako ne President Kyagulanyi ekya Asiato oyo Charles oyo ne bwabanga yastandinze ku nsonga z'abantu bajja kwemirira ne Charles